Bannayuganda bannange mbalamusizza amannya nze Nyanzi Fred Center Musabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi mirimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, okimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira ba Frank Senteza, Balita Nabukenya, abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera, abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu, afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga ekitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo nkusaba okola ekituufu oveeyo okyuse ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. Noconcentratinga ku bitabo byo. Notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo, weebale ddala. Bannange bwe bityo bigenze, Mukama atusasire. Bino ebigambo njagala mbisindike bituuke ku Chairman Nyanzi era abiwulidde oba abirabyeko abimugambe. Ekimala kimala. Mukulu Chairman Nyanzi, nze ekituufu saakutegeererawo. Oli mumyufu naye ate era ng'oli wa yero. Ekyo mbadde nkimanyi. Wabula nze nakugambirawo neggamba oyaayaana nnyo. Teweetaaga yadde ekifo, teweetaaga yadde munuupu okubeera ku kkunga. Era ne munnayuganda bangi nnyo baafuna okwemulugunya nga bagamba era lwaki Nyanzi. Ekyo ne kitugumira. Bangi ne bakomplaininga nti Nyanzi watunda kaadi ya NUP. Ne tukujjawo awo. Olwaleero nno Chairman Nyanzi, tetwagala kumanya biddako oba wakuza bubi mutabani wo. Neera si kyekyate nti wamukuza bubi n'asobola okusoma paka mu kampasi n'aba ng'asobola okukola ekintu bwe kiti. Nti oba yakuwagguukako n'aba nga tosobola mukontrolinga, ffe tetukyagala kumanya ekyo. Wabula tukugamba ekintu kimu. Lekulira nga toweewozezzaako nga bwe wasirise okuva lukyabaddewo. Sirikira ddala okwatemu ebibyo ove ku kitebe. Ffe kyekigenda okutuyamba okwongerayo struggle. Era buli munnayuganda atunuulira ekintu ng'ekyo kye wakoze. Tuba mu bweraliikirivu. Kakati ekimala kimala. Debbali ffe tutambuze ekintu. Kubanga Bobi Wine ali ku kituufu. Bw'oba wasobola okugoba mpuuga n'ogoba abalala bonna abazze bakola bwe batyo, ono ate ye yeetaaga okugobwa okw'enjawulo. Tetwagala na saawundi yonna, tetwagala kerere. Todda kituyamba ffe n'okumanya nti wategedde kye wakoze nti kibi nnyo, weerabisizza, baakulabisizza. Todda
genda wakakola ebirala toyina nakunga yonna nze byebigambo byange kansuubira otegedde Anko chairman nyazi badde nkusabuddemu otunnyonnyole video gy'okoze ng'ogamba wasanye bw'omwana kituufu yo Museveni yali abantu ba Museveni bali bagenda kukuba bakutti abantu ba Museveni bassa abantu baffe bayisha bafulanka bakubye babodwe ne babamenya amagulu kyo kituufu Museveni musajja mutemu naye kyembuuza omwana oyo ye yajja wa sente zaakola campaign okujjanga independent okwesimbawo Anko chairman nyanzi ebiseera ebisinga kamera zino oziraba webuuzanga nnyo ku bantu bumanyi video gikoze towebuuza ku Bobi Wine akakiiko kwa no bando balubonga tobebuuziza kuno badde toyogera ate obadde osirika busirisi okubeera ng'okwo kati essaawa zino ate omwana olinga amutaddeyo obuteesi mu manyo g'empisi nti siniki taata ate kati otadde kye bayita eki otaddeko omwana obuzibu n'omwana omutudde wansi n'omubuuza badde nkusubira okuba nti omwana ogwo olina kontakiti esooka nga gwe omuzadde kansubire nti n'ogenza okujja mu video nga maze kugamba nti taata ombuuza ebyo nze mmanyi byenkola nange ndi muntu mukulu ng'emboozi kwe mutuuseeko naye ogamba kojja omuweeyo naye nze ndaba speech ye video gy'okoze gw'olina otwetondera actually simanyi na kumanya mwana chairman Nyanzi oba eyo video gy'okoze ddala obadde sene ng'omundabyabufuzi tekikoze makulu kuba mmanyi mmwe kennyini osobola okutukeera ku makya ne wootuula ku ntebe wadde Museveni yakkuba amagulu n'ofuna ekifaananyi ekyo kuba ba leaders mulina we mutuula nga mulina okutuula eba ekifaananyi kikubiddwa oba ngalo muzikutte mu ngalo ne mutufuga bulungi abawakanya ne muwakanya n'abatufuga ne batufuga kye bayita leadership erina okuba ebateeka awo wennyini kwawo olina webateeka nga mulina okubeera awo oba temweyagala oba mweyagala ne mulina we mulina okubeera mwenna ng'abakulembeze bonna nkuwadde example y'abaganda baffe ba Uncle Rubongo yabalinamu obujozi bwa yero gye basookera ne balaba omusana ffe twasookera mu FDC tulaba omusana kati ffe n'ekibiina ekitwala kya NUP naawe kennyininyini olina obutishaati ng'olimu NRM taata kyogamba Museveni wakamanya nti natta abantu yatandika dde okubatta edda naawe si obadde okimanyi akukyamanya Nyanzi kutegeddera video gy'okoze mwana njagadde njaba tusooka otutwala empola nga ffe abavubuka nga tulinayingira kalulu ka 2026 tutwale empola muzeeyi kuba kati ate kati omugigi gukyuseemu Anko chairman Nyanzi mwana gukyuseemu toyinza kwogera bwotyo ng'omuzadde iyo video badde togikola muzeeyi chairman Nyanzi mwana omwana omutanzi omutadde nayo tomanyi oba abadde agenze kusoma byabufuzi nga bino bikola ku ssomero bino bikwata ku ssomero tomanyi ethics oba nannono zitambuza giri president kwalina tambulira nti oba waliwo walina osusinkana ba leaders nga abafuga eggwanga oba bannabyabufuzi oba bannaddiini abakulu tomanyi ate ogamba ulizayininga omwana yakuleetera gundi wano obuwanguzi n'osanyuka gwe kennyininyini kyoka bali tomanyi kyayingiramu